Bobi Wine yebaziza abawagizi ba NUP mu disitulikiti y'e Kisolo nkwaniriza ku Falke official mukutuuka ogenda okubanga oyita okumanya amawulire agatambula mu ggwanga Uganda wamu n'okumanya ebyo bikwata ku serebu wano mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. Kakati amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero ge amawulire agakwata ku kibiina ekya NUP wamu n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga njagala okutegeeza nti olunaku olwajjo yes ekibiina ekya NUP wamu n'abawagizi ba NUP mu disitulikiti ey'e Kisolo baasiibye mu kwetala era nga babadde bawandiisa omukulembeze w'ekibiina ekyo kya NUP oba agenda okubanga akwatira NUP bendera mu kalulu akagenda okubanga kagenda mu maaso ak'okubanga bajjuza ekifo ky'omubaka omukyala akiikirira abantu beeyo mu disitulikiti ey'e Kisolo era nga basobodde okubanga bawandiisa munnakibiina kino ayitibwa Sultan Salim nga basinga mumanyi nga Tana. Nga njagala okutegeeza nti oluvannyuma lw'okubanga buli kimu kyatambudde bulungi era abawagizi ba NUP ne balaga obumu bwe babadde nabo mu kibiina era n'obwagazi bwe balina mu kibiina ne basobola okubanga bangi beeyiye ku nguudo ne basobola okubanga baaniriza omukulembeze w'ekibiina ekya NUP wamu n'omukyala agenda okubanga akwatira bendera ekibiina ekyo kya NUP mu kifo ekyo ekya Woman MP mu disitulikiti ey'e Kisolo. Era nga njagala okutegeeza nti Bobi Wine teyasobodde kubanga nte abatuuze beeyo oba abawagizi ba NUP mu disitulikiti ey'e Kisolo abaleka bwatyo yasobodde okubanga nte abaggulirawo office empya ey'ekibiina ekya NUP era ne njagala okubanga nkutegeeza nti kati wetwogerera Kisolo disitulikiti yeegase ku disitulikiti ezirina office ya NUP oba office ya National Unity Platform okusobola okubanga ekibiina kyongera okubanga kibuna eggwanga lyonna. Naye nga njagala okutegeeza nti yasobodde okubanga adda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'abeera nga nte yeebaza abawagizi be oba abawagizi b'ekibiina ekya NUP mu disitulikiti ey'e Kisolo era nga mu bigambo bye yagambye nti in Kisolo district today we successfully nominated our candidate for district woman MP Comrade Sultan Salim aka Tana. We are very thankful for a very warm reception by the people of Kisolo. We also used this occasion to officially open the National Unity Platform office in the district. I'm super energized by the energy of our people in Kisolo. Nga wemba ngezaako okubinyonyola mu lulimi olwaffe olulya mmere nyinza okugamba nti yabadde agezaako okubanga agamba nti olunaku olwajjo baalukozesezza mu bulungi bwalwo ne basobola okubanga nte bateekawo omubaka agenda okubanga akiikirira ekibiina ekya NUP ku kifo ekya MP ow'abakyala mu disitulikiti eyo eya Kisolo era nga si mulala gwe yabadde ayogerako nga ye Sultan Salim abasinga gwe tumanyi nga Tana. Yagenze maaso n'abeera ng'agamba nti yasiimye nnyo engeri abantu b'Ekisolo gye basobodde okubanga babaanirizaamu n'engeri gye basobodde okubanga babayisaamu ennungi ddala. N'agamba nti basobodde okubanga bakozesa n'omukisa gwe babadde mu disitulikiti y'Ekisolo nga bawandiisa munnakibiina kya NUP agenda okubanga avuganya ku bwa MP ne basobola okubanga bagulawo ne ofiisi ya National Unity Platform mu disitulikiti eyo ey'e Kisolo era ng'agamba nti yawulidde nga afa essanyu wamu n'amaanyi nga gamubuganye olw'amaanyi abantu b'Ekisolo ge basobodde okubanga bamulaga era nga naye boolaba mu bifaananyi awo. So kati njagala okutegeeza nti Bobi Wine yalaze okusiima kwe so mubeere nga nte bambi omubaka ono agenda okubanga yeesimbawo nga akwatidde NUP bendera omukyala ayitibwa Sultan Salim mubeere nga nte mumulabira ddala ku lunaku olw'okulonda. So byebyo byabaddewo olunaku olw'eggulo naye njagadde okubanga nkutegeeza gwe yabadde tasobodde kubanga obimanya. Bobi Wine yasiimidde ddala nnyo bwe yabadde mu disitulikiti eyo ey'e Kisolo olw'omukwano abantu baayo gwe baamulaze. So kati obanga oliwo Ekisolo ng'olina mukwano gwo Ekisolo era nga oli muntu muwagizi wa NUP manya nti Bobi Wine asiima nnyo buli kimu kyomubeera mukola waba ayitiddeko. Sigenda kubanga nsukkawo wano okujjako kubanga nkujjukiza nti yes subscribinga ku mukutu tusobole okubanga tweyongera okumanya biki ebiba bikwata ku baserebu baffe mu ggwanga Uganda ne wabweru waayo wamu n'amawulire agaba gatambula mu ggwanga Uganda. For now, bye bye.